Lero mu mboozi yaffe ey'omulimi asinga tukuletedde ssentebe owa EOC ey'okutaano e Kayunga omusomesa ku yunivasite ey'Enkumba era nga yaliko ne RDC w'e Kalungu Tom Sserwanga ow'emyaka 52 mutuuze ku kyalo Nateta mu Town Council y'e Nazigo mu disitulikiti ey'e Kayunga naye ng'emirimu gye gy'obulimi n'obulunzi agikakalabiza ku kyalo Sinda mu disitulikiti y'emu okulima akunnyonnyola nti okuva mu buto gwe mulimu gw'abadde akola nga n'okutuusa kati alimira ku yiika 6 kwali n'emmwanyi ekika kya Robusta ekiwangaala ate nga kibala nnyo. Waliwo layini ezaatuweebwanga okusimba obugazi naye twakizuula nti kiba kirungi spacing eno gye batugamba abalimisa nnungi naye ate twagenza okukiraba nga kiba kirungi tugenda nga twongeramu kati ffe twakendeeza ku bugazi bw'ebifo kakati ababagambye ekateekamu emmwanyi 45 naye ate ffe tuba tuteekamu kumpi emmwanyi nga 6. So kati okuva ku mmwanyi emu okutuuka ku mmwanyi endala tuteekawo fuuti 5 nga balabye n'emmwanyi ento n'ogirabirira bulungi kati zino tuzirekawo 10 so mu layini emu mufo kya fuuti 10 tukozesa 5 kati okudda ku layini endala zo nesiga nga fuuti ziri 10 bw'obanga ozirabidde bulungi ng'otaddemu ku bigimusa ng'obusa n'ebirala emmwanyi zisobola okubeera nga zongera okubala aye n'ofuna na kingi aye ne cover ekisiikirize kati nga zino emmwanyi ziwaateko ku zino ekisiikirize ne ziba nga tezikosewa nnyo omusana ekikulu kulaba ng'ekijoliikiriza wansi wano. Agamba yafuna okutendekebwa mu misomo gy'ebyobulimi egitegekebwa kampuni ez'enjawulo nga kuno okwagasa n'amagezi ag'amazaale. Emmwanyi yeetaaga ekinnya kinene bw'okisima n'oggyako ettaka liri erimyufu n'olituukako n'ozzaako ettaka eriddugavu n'ozzaako ekigimusa. Emmwanyi eno tesobola kufa nankwadde omusana guba gukoze eki guba gwase. Emmwanyi zazirabirira nga mwana kuba endokwa bw'azisimba azibikako ebigogo okukuma obunyogovu n'okutangira omusana okuzookya nga zikyali nto amatabi agamu agawawaagulako n'alekako 3 gokka era olw'engeri gy'azirabirira ku myaka 2 aba atandise okukungula okutangira omusana okukosa ennimiro ze yagenda asimba emiti ekika kya albizia egyongera ekiriisa mu ttaka obunyogovu n'okuleeta ebisiikirize. Na buno obukoola bwagwo butono ate tegunyunyunta nnyo nnimiro olw'obukoola buno nti butono bwe bugwa ate buvunda mangu ne kibanga ennimiro eyongera okugimuka. Agamba emmwanyi zirina sizoni 2 omwaka era Sserwanga akugamba nti tanoga mmwanyi nto alondamu nnyengevu zokka okukuuma omutindo. Agamba omwaka afuna obukadde 60 mu mmwanyi zokka buli ssente z'ayingiza ne zafulumya saako ebintu bye byonna byakola ku faamu ye abiwandiika okwewala okukola ensobi olw'okuba nti ye ssentebe wa EOC ey'okutaano e Kayunga agamba nti ab'okukyalo baganyuddwa nnyo mirimu gy'akola kuba abawendo kwayeza embala ku bwereere era nga n'abamu ku bakozi 6 balina baana ba ku kyalo. Ate emmwanyi kimera kirungi si kya bujja nti kijja kulemesa ebimera ebirala okubeerawo. So mu mmwanyi zo ate osobola okuteekamu olusuku n'ofunamu amatooke agakumala okulya. Agamba okusoomooza kwe basanga kwe kw'eddagala lye bakozesa okufuuyira emmwanyi eriri ekkatale ejjingirire. Sserwanga agamba nti teyeejusa kulima mmwanyi kubanga ze zimufudde omuloodi. Sserwanga okulima emmwanyi ayongerezaako okulunda ente ez'amata alima ensuku z'amatooke byonna ebyongera ku nnyingiza ye n'okufuna ensimbi z'asasula abakozi be buli mwezi. Olusuku lwa mmere yokka. Kibuuka Lumu yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.